people of Masaka, abantu be Masaka, as government, fenga government, we gave you money for working on the stadium here. twabawadde ssente z'okukola ku stage eno. Ekisaawe ekyaliiku kye tugamba tukube engalo ez'ekisaawe ekyaliiku kati Masaka y'emu ku bisinga ekisaawe mu Uganda. As still government, nga gavumenti eno, I know we gave you 10 factories for coffee. Bannamasaka tukimanyi bulungi nti tubawadde ebyuma by'emmwanyi 10 birambirira takikubirako mu ngalo. Tugenda kubawa ebijimusa And we are going to give you seedlings. ate tugenda kubawa n'endokwa z'emmwanyi ze mulina okusimba tokikubirako ngalo. Okoze otya gwe? Kaakati tuli mu kubawa kolasi Bannamasaka. I want you to clap your hands for President Museveni. Tukubire President Museveni engalo n'akaluulu. He is taking the road from Masaka. Ali mu kuyiwa kolasi ku nguudo za Masaka zonna. Kaakati tuli ku luno olwa Masaka Kyotera oluyina okugguka emutukula. And we are going to make sure that the referral hospital here we put ICU. Kaakati lino eddwaliro lyaffe lino eryammwe lye mumanyi nga Mulago, ate gavumenti egenda kulisaamu ekyenjawulo okuliteekamu kye tuyita ICU. Abalwadde ennyo mwe basobola okujjanjabirwa nga tetukyagenda wala. Awe wajjanjabirwa abantu abali mu mbeera embi ennyo. And there's something I want to make clear. Kati wulira kino kye twagala okukakasa. When you see the lights in the middle of town, bannange bwe mulaba amataala gano agaakaayakana mu kibuga, when you see the roads in town, bwe mulaba kakolasi kano akanyirivu, when you see Masaka City very beautiful, bwe mulaba Masaka City ng'anyirira okukira amata, there are politicians who are saying waliwo bannabyabufuzi that they are the ones who brought that. ababyerimbikamu nti be baabireeta. That was brought by government. Abalungi buli kye mulaba nga kikoleddwa ku mulembe gwa Museveni kikoleddwa gavumenti ya All that Museveni. was brought by President Museveni. Jjajja Yoweri Kaguta Museveni yakola bye mulaba bino. And if you're saying you are the one who brought that, Kaakati bannaffe ababyerimbikamu nga bali eri ku muliraano. all the bad things that are happening here, are they the ones who have brought? Kaakati lwaki tebeetuuma n'ebibi bye bakola? And then in Kijabwemi, Kati ate kijja bwemi secondary muwulire. we gave 1.5. Eyo twawaddeyo akawumbi kalamba n'ekitundu engalo za President Museveni. And all these schools Amasomero gano gonna abaagalwa are associated to different religions. ago gonna ga madiini ag'enjawulo. President tasosola mu ddiini. There are those for the Catholic Church. Waliwo eri abakatoliki There nga are those kitovu, for Anglican. waliwo eri abakristaayo nga kijja bwemi, There are those for Muslims. waliwo eri abasiraamu nga Masaka secondary ne Kaddugala secondary. Meaning that the president does not sosola. Pulezidenti Museveni mugatta tasosola mu ddiini. He loves everybody. Bannange Pulezidenti Museveni atwagala ffenna. And most importantly, people of N'ekisinga Masaka. byonna bannamasaka bannaffe, I want us to thank President Museveni twebaze ku Pulezidenti for Museveni the peace that he brought here. olw'emirembe ffenna gye tweyagaliramu. The peace that is here now Bannange emirembe gye tuli mu kuteetereramu, is not what used to be here. bannange si gye gyali wano. And I want to thank you people Kale nno bannamasaka tubeebaza, for cooperating with the security. mwebale kukolagana n'abannaffe ab'ebyokwerinda. And where we realize that there is a bad element somewhere, Era we tulaba nti mulimukko kannamujinga, because what we want to do, we want to live as people of Uganda in freedom. kubanga twagala tubeere nga bannayuganda ab'emirembe abatambulira mu ddembe. It is only God who has a right to make somebody die. Not any Bannange other person. Katonda y'alina ekisumuluzo ekikuwa obulamu nze naawe agambe nti gundi beerawo tewali ayina kukutta. I want you to be a guard of each other. Bannange buli omu beera mukuumi wa munno. And I want to
and request you Mama Speaker akwebaza era akusaba that you vote for NRM. abange londa NRM. The bus that we have, Basi gye tulina, the bus has 4 tires. basi erina emipiira emeka? Giwanikeko emeka? The first tire Omupiira ogusooka is President Yoweri ye Kaguta President Museveni. Yoweri Kaguta Museveni, tubale wamu. The second tire Omupiira ogwokubiri are the members of parliament. be bano ababaka ba paalamenti abakutte fulaaga yaffe. The third tire Omupiira ogwokusatu is the LOC 5. be bano basentebe ba disitulikiti ne bakansala. The fourth tire Abaayewulira omupiira ogwokuna is the LOC 3s and their council. be baamagombolola sentebe ne bakansala be. I want to request you Abalungi tubasaba bwe tuti. that as NRM we don't drive a tukutuku. Maama Speaker abasaba nti NRM tevuga katukutuku ka mipiira esatu. Give us, for us we drive a bus Tuvuga baasi so that we carry everybody. tubenga buli omu ogijaamu. We carry all the women of Uganda. Bannange baasi eno ejaamu buli mukyala wa Uganda Carry gwali all wano. the men of Uganda. Baasi eno ejaamu buli musajja gw'olaba mu Carry Uganda. all the youth of Baasi Uganda. ejaamu buli muvubuka gwe atunuulidde Carry maama. all the ghetto boys. Mmwe abavubuka ba ghetto baasi eno All the border mugijaamu. borders. Ba boda boda mwenna baasi mugijaamu. NRM oye! NRM